Abana bangi banvumaawo bwe nayogera ku alien skin. Aye skin ng'akyali n'obuwagizi nga balowooza musaagaliza kumbe ffe twamulabye nti olwedde yavudde ku mulamwa. Ne banvumaawo. Byannuma nange binnuma bwe munvuma. Saabaddiza ne ng'aba n'abaana bwe nnaabaddiza bajja kunkolera vidiyo nga kanaana. Ne mbiyitamu kati ng'abantu basiba bazimpeereza nga muno yakuvumye n'ono yakuvumye n'ono yakuvumye. Ne ng'amba gavana gumayimirira ku mazima. Yes. Okategedde. Tikulinako ekiruyi buli lwe mbeera mu kikiri mabyebe. Kulinako ekiruyi njagala tuve wano tudde mu buliri mabyebe. Kulinako ekiruyi buli lwe mbeera mu kikiri mabyebe. Kulinako ekiruyi njagala tuve wano tudde mu buliri. Yegwe mukyala gwe njagala tonight. Ina your body girl feels so fine. Oyagala kadina candlelight. Girl tonight you wanna feel alright. Nesabuni bamuseera. Sabo kyusize embeera. Tugendekeyo gy'obeera. Ebirala tunaabiraba. Video ngenda gishootingira wano UK. Yes. Manager wange Juliet Zawedde nkutumidde nnyo nkwagala nnyo mukwano webale kukkiririza muyimbi bo wamma. Akayimba ke nayimba ne Kamiliyoni. Uyoyo mukwano bakuwe. Uyoyo mukwano bakuwe. Uyoyo mukwano bakuwe. Uyoyo mukwano bakuwe. Songe yani kupe penzi owai. Songe yani kupe penzi mama. Songe yani kupe penzi owai. Songe yani kupe penzi mama. Bambi bobula oteka kuli motyo wankutula mutima. Salako school fees musonga zo mukwano mbe mukusibe ekira. Haka sana ngakayaka gwatonyese nkuba. Haka kuba ngakatonya gwayasaka sana. You wanna keep me in emergency lady. In emergency. You wanna keep me in a fantasy lady. In a fantasy. Uyoyo mukwano bakuwe. Uyoyo mukwano bakuwe. Songe yani kupe penzi ma. Songe yani kupe penzi mama. Yes. Songs of Governor S and Dr. Jose Chameleon. Waluwa gambi upcoming 15 years abaddechi. Wantu agobyo alien skin addict. Tweyawudde musibo alien skin addict mubeere gye muli. Mwagudde. Mwafumye Bobby Wine alien skin ne mugwa. Fa abagala Bobby Wine katushayininge. Yes. Bobby Wine mwamuvumye ne mugwa. Fa abagala Bobby Wine katushayininge. Nebo munagamba mbu tuyimbidde emyaka 15. Nina emyaka 3 mugumu mba natandika nina emyaka emeka okuyimba baana mmwe. Sebo luli ne muko yazira ivunga munvuma mulo kuba njogedde ku alien skin ate nga ali era avumye president waffe ne muko yazira ivumbu governor AC oyimbidde emyaka 15 nayimbirawo emyaka 15. Lwaki mumpayiriza baana mmwe? Nina emyaka 3 mugumu mba natandika ddi okuyimba mazima ddala. Tunulira ka skin kaako ni muvubuka muto. Teliyo musajja mukulu afaanana nze bwati. Aba omuntu omuto era omulabira notegera nti ekyo kito. Myaka 3 mugumu kyali kibebi. Nkyali kuvubuka bulungi. Nkyali muthupu. Ate kirungi Katonda yannyamba seekubisa sinywa bintu binzija kumulamwa kubeera dehydrated mu skin kuvaamu biki. Era byokunywa nnyenywera bwe mba nywedde nnyo kaamoweti. Yes, nywa moweti. Whisky nywa gundi. Hennessy. Tajja kunsangamu ebyokunywa by'abafangoni bye banywa. Bafangoni bali amayirungi ne balya n'ebyokunywa bya layisi. Sajja ategerekeko unywa otya Minute Maid. Sena. Minute Maid. Talina tabu Minute Maid sijja mudi campaigning but. Gwe ngolaba kyekyamanyi okuya. Sebo alien skin yanywanga kine kibeirizi nga kiyita bereya. Alien skin osi bereya. Obeirizi gonyo yafaananga amata. Mumumpereze bereya yange.
nayo butasoma buno mugweyemu swaba stamp mpereza bere yango yo bailizi wabakazi si wabasajja nyo kuba nti govulina amalo bwakuba yiti bwaraba bailizi ngomuyita bere yanga gwe gonywa byenge byabakazi fa abasajja tubinywa mpereza bere yange nagenda okulaba nga baleeta bailizi engambo omusajja abadde ki akatono kyali yakubye nagenda okulaba kaswaba champu kajja kadduka ne kibeirizi bya rais wanoze mwana tungana okukuba heating ekuguddeko obugwinga toli mutegeke kibinnyo dressing code yo bwakuba hiti teyakyuka era wasigala oyambala miziina ebigoye babigulira wali nabugabo yo dressing code yagana okukyuka boyambala ekisaati kya green n'oteekako ekipale kya black n'oyambala ku vest n'okubako ogugatto ekivulu nga mugenda nga muyimba bugulu nedi tobwegomba bwebwambala bufiki family kakam kati ekyako bya biswanga kubanga ayambala n'okusinga bosi omaika abiswanga kalina mu sense of fashion kabiswanga nakalaba kalina mu sense aleni skini nakojidde wamanyidde Bobby Wine sinza kusonyiwa blood sina any kind word for you hey goto sina kusonyiwa aleni skini wamanyidde Bobby Wine atenga mwagala nnyo aleni skini bwe sitakuwemu abantu bajja lowooza nava mu struggle struggle njirimu tewegomba bu governor ngeri gye bwambala tewegomba buno bufiki fameyika kati kanso kemba nyumize ekyago bya biswanka kwambala kusinga bosi we biswanka jukira ka biswanka kanyumira engoye kali light skin kali andisamu kati nga bagenda out abawala bayikira nnyo biswanka jukira abawala bagannyo obuvubuko buli innocent fenafe we twali tukula muri Yona Island twalingamu akavuka nenga abawala bakagala nnyo lwakwenda ku zino kekubyakubya nnyo kanywa nnyo omwenge n'abawala bakagalanga nnyo because nga kalina innocent face bakayitanga excess kayemba kati abawala bakagalanga nnyo kati ate nga ffe nga tuli bato nga tulinako nenga tefe tuli serious nnyo kati ffe abawala ne batweyuniranga nnyo because ffe twabeeranga serious nnyo kati abawala nga bagannyo excess kayemba because nga kalabikanga akaana akato bikibi okitegedde kati ye biswanka abawala bamwagalanga nnyo abawala buli bagenda ku show nga bayikira biswanka bagala selfie abali badde basaba alien skin selfie nga bagisaba biswanka ko alien skin biswanka boto bogenda okwawula mu Fangoni Forest abakazi bakuwa nnyo alien skin agoba biswanka okitegedda alien skin nagoba biswanka okitegedde alien skin nagoba biswanka okitegedde alina timata ayagala yabeera ku top yekka yababeera owakabi yababeera mbunga ya shininga ze sifayo mwana mwe Fangoni bombo kira toba munvume waliwo akavubuka ono MP wegundi ke yasiba mukamanyi MP we Makindi bakayita kani nakalabe keyuze ku kampu ya alien skin kazzeemu okuvuma bagenda kukusiba gwe vuma abantu nga wegendeza kwa goredo ina case ku police omuntu gwe bali basibyeko abamwangu wakuzaayo kuboledde wakumanyi nti oli kulimino gwe bagenda kukusiba mukamanya akavubuka ako akali ka impersonating mbugundi ye taata waako nakalabye gwe bagenda kukusiba alien skin tajja kujjayo nakulabye ovuma abantu n'ovuma ne Good Life Aid kati Good Life Aid bwakwata n'akusiba nga family yateddamu ng'ekaaba mwegendereza ovuma abantu mmwe buli muntu avaayo nayogera ku alien skin nga kamuvuma bajja kukusiba jukira golodde bakusibako kavubuka gwe ewoni ng'ejje gy'oli oba okitegeera nalabye ono sefuko
Sefuko onywa biki oli mulalu Sefuko omuntu olwadde wabadde ofunye sympathy mu bantu ng'afunye accident ng'olina kukomawo ng'oli hambo nga weetondera bajjowi weetondera baagundi abawala bonna be walumya ne wakomyewo oyogera ebitakwatagana simanyi bintu birimu aba opposition simanyi birimu aba people power simanyi President Museveni bampe mmoroka President Museveni asobola kugulira mmotoka gwe kasajja gwe goza President Museveni bwato bwagulira abantu mmotoka oba muloza gavumenti bweto bwegulira abantu mmotoka tebagenda kugulira mmotoka ate nga n'abantu bakukyaye oli kasiru wakagwa kwa accident mfo kyewalikomyewo ne weetondera bakazi baaba akukolimira n'ogwa kwa accident ate okomyewo omanyira ba people power gwe boyi beeramu gwe Kasefuko abawala be wavumanga abawala be waliisanga akaganja abawala be wakozesanga nga bw'osuula beeba akukolimira n'ogwa ku accident nogenda mu mirambo gyerusaze mulimbo yerusaze mu kulimbo ng'okwatyakwatyayo zi video n'okuvoola amalaalo ga gundi emizimu gyegattawamu ne gikusuula kabenje neera towulira era wakomyewo wennamba otulumya kati olumya ffeffe tulina obulumi oba gwe yagwa ku accident gwalina obulumi n'enkovu mukakomye mukezi niyambuka tulume tolina gw'olumya weelumya wekka mbu President Museveni nsabe mmotoka tajja kugikugulira si bwato bwagulira abantu emmotoka gwe tana ky'omugattako olaba ichuli yakabiri emmotoka nga tagifuna kati gwolo gwe kasajja gwe okyabonaabona nnyo nze nkubuulira nnyo gwe kasajja gwe Sefuko weddeko weetondera abawala abakolimira saidire big up weetondera abawala abakolimira genda emirambo gyerusaze ofukamira ogyetondera obagambe emizimu mu nsonyiwe sigenda kuddamu bayisa mu maaso ogenda ofukamira ne ku malalo gundi bwe batakukubira emiggo aga ivinira g'omwetondera okubeera nga watyobola amaziika ge ne bw'onaaba tokikoze era ogenda sigala ng'obonaabona ojja gula n'emmoroka enda naye ozanyisa ggwe emizimu tegyerabira gikubonyaabonya paka poze emmoroka zeesonyiwe Sefuko you were young kid va mu byobufuzi va mu bintu by'okumanyira people power era tojja mmalako tuva kuweesonyiwa abantu bakulimbalimba muno gamba muno people power yakuleetera ogwa kagenje bajja kuwa emmotoka bakulimba si bwe bito bwe bikola gwe nkuvuddeko nze ku alien skin siza muvaako alien skin kyatuvumye alien skin olaba wagudde olaba kati ennyimba z'okuba bwe zikoona ku bisenge oli twakebetanga ku bbumu pule ng'olinako ennyimba nga 5 gwatulendinga kati ziriwa ulinga okebera ku bbumu pule alien skin omanyiza okutegera ennyimba ezitrending e Uganda ngenda ku bbumu pule gyenkebera ne ku YouTube oluusi ne ku guuli eno bagiyita batya Howie Biz eyo so otegeera ennyimba ezitrending e Uganda ng'osanga kulisinga kuliko ennyimba nnyo eza alien skin kati tekuli taata laavu eyo yalazeewa kumanyira people power gw'owulira people power kitegeeza amaanyi g'abantu gw'olowooza omanyidde Bobi Wine kumbe omanyidde ffenna tetuyinza kukusonyiwa tetusobola lulinga abantu bwe bakwogerako telyatekawo emoji eseka lulinga abantu biba bivumo byereere ne kati abantu n'okwogerako nga tukuvuluga abantu banyumirwa because wabamazeemu amaanyi naffe lulinga okukuba alien skin ng'abantu bajja kugamba nga n'abakyala bava nti abakyala bambi balina sympathy gavana alien bambi tomukuba talina ttabu tanakuvumako ku Bobi Wine n'obagamba ati andi ze ndi mukwano gw'abakazi nnyo nambagamba kale bammami alien skin sigenda kuddamu mukuba musonyiye bubebi bwajjanga mu inbox yange bugamba gavana bambi tomukuba tanaba kumuvumako tulinde tulabe bw'anaaba kale amuvumyawo then omugire kati wazze mu inbox bugamba gavana kubembwa
luli anti bubebi bubera bubebi anti bwo era je wegeneze ne mukugiftinga abakazi be basinga okugiftinga abakazi balina empathy okitegera abakazi balina empathy ne mukuwagira tova ne manager managing mukazi abakazi balina nnyo ekiseri eri abantu kuba be bamama baffe okitegera kati bajjanga mwini box ne bangamba bambi governor bino ebintu bano bakisekka ne bagune bagadafi paka be babitandise bambi governor tokubanya alien skin talina tabu tanaba kumuvumako kati bwe yavumye president bubebi ne bujja mwini box ne bungamba kati ne bwokikuba ne butaleka no chikora emoji ne bulaka no mukola mu emoji omumwa mbwa alien skin alina omumwa gulinganga gwa kigundi Mungamba nti oswana nokuteka green screen ye eyo mumwanga agize bwati nga gundi ne mugamba aze bisibikola nze mbulirira buwulirizi siteka green screen muzamu abantu abalala siteka ba green screen nzo kuteka green screen emabega mpozi ngampano omuntu but siteka green screen mabega oze sitegeera gwatandaba kugira bagendo girinde nkomyuti nze sicha blocking mutinga bu mutinzi owekitegera twakitegedde biswanka ayimba okusinga alien skin tomudi ayimba okusinga alien skin mukyusa ayimbo ne kididi ayimba okusinga alien skin twabitegedde byonna Naono muvubuka no fiki gaza ayimbo singa alien skin. Batu wabigasegase nga tubiraba ng'omuvubuka twali twamwagira lwaluyi. Yes. Slap, mbia slap. Wesonyiwe Bobi Wine. Wesonyiwe Bobi Wine. Fetokubulidde. Wesonyiwe Robert Kyagulanyi. Mwana gwe. Wesonyiwe Robert Kyagulanyi. Nakira balulinga kikoze live kigamba mbono omuvubuka gavana S yawaso omukadde simaye bichi gwali ni skin bi live kize zoba okola gwe. Damu neero uzikole. Gwe ali skito damu kwa live ngonjogerako. Nja kusindikira amaje gange. Nja kusindikira Queen storage. Ani uno. Yoga. Queen Gaviani, how are you? Yes. How are you? I'm fine. Where are you from? Where do you come from? From Kenya. From Kenya? So you want me to start a match for you? Yes. Okay. I've started it. If you want to gift Queenie gift, if you want to gift Governor S, but I think these people poor, no one is going to gift us. So where exactly do you live in Kenya? Sorry? Where exactly do you live in Kenya? Nairobi. What do you do there? Are you a model? Are you an artist? Are you a businesswoman? What do you do in Kenya? Are you a student or I'm schooling. I'm a student. Where at the university where? Yes, university. Yeah, the university. University. Yeba bijjako bitya bino. Okay. That's enough. Thanks for coming. Can you go off? People. Yeba naye mujjako ntya mundagirire njala mujjako nze bannaye mbadde sireetangako muntu bwenti. Mujjako ntya. Okay. Bye. Tekamanyi luzungu.
Kamanyi kwogera. Kanzitira live kagala abantu bange badduke. Genda. Tekamanyi luzungu zazazi. Kagamba what do you do I'm a student. Bichi byoyogera. Biswanka sindika request gyombuzeeko. Biswanka totia, biswanka sebo olina support yaffe. Ate omuyimbi waba wakubeera wakabi biswanka sebo olina okwetongola sebo onabeera mwoyo alien skin takwagaliza fuuka wakabi. Biswanka oliwa? Biswanka jangu mutaginga biswanka. Liamu chirishitya. Gavana obedda kwendi nkuwuliriza ng'enseko zinzitira wano mu Kamoli. Nedda Liamu tudde bwetuti. Gavana abantu bakumanyi nga pira ya Nuupu. Oyo mwana bw'amanyira Bobi Wine n'osirika abantu bagamba ne gavana oyo tukyamutegeera. Anti kituufu naye kakati abantu ng'abo tuba tulina obbateeka we bajja nga tubalizoninga mu ngeri emu oba endala. Omulenzi yali yakatandika okubuuka ate n'alowooza nti wakabi ekitali kituufu. Ekyokubiri azze akola ensobi nnyingi ng'abantu bazibikka okitegeera. Kuba bw'oba omwogerako kati gavana bw'oba oyogerako webaga nti gwe nnugu ye mukuwalanya kubanga muyimbi munno okitegedde. Naye nga kituufu kiri nti omulenzi yayokya. Nze nakugamba nga tuli live gye twasembayo okwogerako y'omulenzi ne nkugamba omulenzi luli yalinga agenda ku show live zonna nga ziri ku ye kati zibeera ludda wanga ayimba. Yabeeranga buli wiiki ndowooza ng'alina ebivulo ebisoba 5 kati asobola n'okumalako wiikendi ng'atudde ku fangono yalya muddo gwe. Kikulaga nti yagwa era abantu abatamanyi nti baagwa n'omusajja tubalinze mu kkoona ffe tubatunuulire tulabe. Wali soose n'ombulira ku bantu abatanategeera nti baagwa n'omusajja nabo ese bategeere mukama wange. Kuba kati eno live ebadde ya Nrm atulira kutegeera abantu. Muganda wange kyonna ekinakutuukako nja kuwoza. Abaana baagwa n'omusajja ekigo naye bakyalowooza mu omusajja akyaliko. Banaye tulina obbabuulira amazima. Nze ndaba waliwo amannya gesaana kuyisa mu kamwa abaana abo bavuma nnyo sirisiteeke zaabwe za konvuma. Naye ngenda nembeera ku live n'enseka ne ngaka kati bano bali kuki? Omusajja jjo yabadde ali ku TikTok bakwata live ayambadde agawale tegategeerekeka agasibye balance bipule biri bweru. Kiyobuza kati musajja kyoyo. Ngani alina bipule nga biri wabweru. Oyo musajja ogoyogerako nsaana mwogera linnya lye lyankalu. Namujjako follow yange nali mu followinga. Kasita yagamba embwa za Nuupu ne nona follow yange. Nga munnaye. Tikiti ze nagula ku show ezimala. Nagula tikiti zimala. Tuligamu kufuna buwagizi bwange bwonna. Okiraba? So ekisinga okusuula abayimbi. Nze oyo omulenzi kasita yajja ne bamugamba nti lwaki toyina management n'agamba nti nze manage. Liam bakubuuza nti coach Clement akyaliyo mbu ne ba coach Clement bonna baagwa. Clement gyali namulaba Juji ng'azinanga Secretary gyali ate alyewa. Kale okimanyi ba coach Clement bambi bali batandise okunyirira n'omusajja bwe yagwa nabo ne bagwa naye. Ate bagenda kuserengeta eddongo paka kino kye yakoze kati mbadde ndi wano omanyize nkola research wange mbadde ndi wano nga ntambuza kubifa mu ggwanga Uganda naye ndabanga omusajja oyo wetwogerako ayagoba biswanka olw'okumusinga okunyirira n'okuyimba. Kale okuba otya biswanka olw'okuba kusinga okuyimba kaniyimanyi okulikodinga oluyimba lumu mu studio wali enskin yalaba ng'afa. Omusajja oyo ssebombwa abasajja mulabe bamutimbye MK project yamutaddemu ssente bw'agenda kuyimba manya kateeka manya nabicanga. Kakati ng'odda ku oyo twabagambanga omusajja nti nno
omusajja yayokya musajja mulabe nga abantu bawoza wa kakati bibi ogenda biraba oyinza okuba tonnabirabako gavana naye nze wedda ndi kulikakya bamutimbi agenda kuyimba wa ali eyo saidi zeeyo ndowooza ng'oyisiza entungama eyo gyagenda muwozi gyagenda okubeera bamuwadde ssente ndabye amayirungi gonna agatadde ku posita yenna ayambadde bino bigajeti biringa ebyabasalamala kati oyo muntu ki kivuuka ekyo kyayo kya mwana ate yimbi agenda kuyimba kapeeka kaceeka bayiseeyo oyisa ntungama eyo gyagenda oyimba mu kisaawe naye bamutimbye abayimuka eprojekiti bamuwadde ssente mbadde mbisomako ne namba kale omwana abadde talented ng'afunye lava eri abantu naye yamanyi agwe yamanyi kuba kati ekyekyana tuba kukire ate nakirabirawo ng'ekyekyana tetwalina kiwa nnyo obudde nalina okwebaza palaso kikuba siraapu nze nabagamba banna nze omanyi waliwo lwentuuka nenyiiga obusungu ne bunnuma kyakola statement mbuze saagala chansi ya Bobi Wine n'otunuulira embwa Bobi Wine omanyi abantu bawadde omukono gwe nga balya ku linnya ly'abantu abasoba mu miliyoni 5 gwe ani akumanyi who are you alien skin kivubuka ekyo mwana bombokera ati yennyini wamagenda mu maaso neshoka nzije omusajja yayimba ennyimba 30 ng'ayinamu hiiti nnyene n'afuuka problemu obokera Jonathan kitole ekijona so abantu balina okumanya kati bano abaana abeezinze ku oyo situbanenya bakyali baana bato tebannalaba mbeera naye bagenda kuwunzika nga nze nabagamba nti oyo omulenzi watuukira mu January ate eno gyakutte ekkubo ajja nakutuuka okwejjusa okugenda okulikoodinga oluyimba nga tewakyali ayinza dduwuliriza just nga n'okuyingira mu studio n'alikodinga ekiyimba nga ne bakiteeka ku internet kifuna views 10 bantu 10 nga bebakiwulidde omuntu akujje mu nnimiro obadde olima ne bakuteeka mu dduuka giro oli olonderera ate n'otandika okusiruwala